Abitex bafaaki musajja muvuma nnyo. Abitex tebamuvuma. King Sai yasooka okukola ki okulangirira olunaku. Tibannange kololo. Fish tubadde n'abantu abadde sinnamuvuma next Friday nze munenyanga omuntu omukulu Friday ndaba mumuvuma lwa mukutika nze munenyanga omuntu omukulu kale yalirinze ono n'amala King n'amala n'alyoka ateekayo rage lwaki mwe temwamulinze nga teffe twasooka ati anyumiza gwasula nate kusimba oluyi n'oluzindaalo yafunye yajjuza ne basi zabadde emakindi ezabalinze nga twazirabyenga ezaali zitwala ssente ezitwala abantu ne baki buli omuntu bwaki bwayogera ku show tezabaddewo kudda iddo wali mbamalaaya neto nimaka yagambye nti baasi zasombye abantu bajja bulwamu tezabaddewo emakindi osibako oli Abitex yabaze kintu kye nga alina okufunamu nanti business competition competition kakati Abitex yabaze nanga kampite wano nesiku munne kyaliwe gwani yagamba nti Abitex King Sai ne Abitex bamukwa gwani yagamba bamukwano batya bamukwano tasibalabanga ko Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Alive kwe tuli amanya bampita Rima Sam weewaawo obosa okumpita Mechanic Rabongo tukwebaza owebisiige kuba bintu byonna kati ntubagiteekako eno mixed media media tekiba mixed media kati eno osomesaamu mixed media nga ffe abanywi b'omwenge mix oteekamu kamuya kati bantu tudidde ebintu bibiri ebyenjawulo netubigatta tufunemu ekintu kimu ekifaanana obulungi tudidde emiguwa n'embaawo then tugattako ne painti ku canvas tufunemu ekisiige kimu kati kambuuze nabo babisomerera biriwa bino babaweerako diguli babisomerera ne bawa n'ediguli wae Makerere gyeri buli wamu nsi yonna naye okusingira ddala wane Makerere leero ddala kuba kwolesebwa opposite mwoyo yakugwako nojja mu bino n'okusoma abakugundi kati kano kamikisinga bogatta bulu ne yellow jamu green webityo ebintu byetutafunamu nnyo naye mulina omukisa mubifunyeemu nati Uganda kyo ekyo kyonyooma kyekibaamu ssente naye ate naawe lwina ekitone kyofunyeemu kiriwa comedy okubonaabona n'ensi kyekitone comedy omufunyeemu fish nze nina omuntu gwendaba gwe nawe era mwebaza ona nakyali wa bamuyita bya Luwanga yatandika bizinesi ye ng'asaaga naye kati mugagga yazimba n'amaka business sala wano yokusala ennyama binyoona nyo sala wano tomumanyi naawe mumanyi nti babasala nnyama
basala omumiro akataago ensigo gundi yeyo sala wano kati mu luyaye tumuyita biki binyana nyo okuta kati bamutese mu mix bakuwa ettooke eryokye ne kachumbali wali nange ningamba abantu bagaggalya mu business zokola ki zonyoma naye wali wakola ka business kako kusika embizi toyogera naawe bintu byako ebyaggwa byali bya kalantini twogera ku business ebyo byaggwa omuntu oyiriba gwe toyiriba naawe nkujjukiza gye watandikira bade manyi business bade business ekuswaze eyo nange mbadde ngenda kutawo gye watandikira nga naawe nkunyonyoga nga naawe business ete kuswaza nze badde mbisiige ebbanga lyonna n'obutembeeyi nenkusigira empale era lwaki osoose mu butembeeyi nakusange wadde akisikatero ng'oyoza engatto Timbaland nakakasa oyoza engatto mwana gwe ngamba kukuba olwo nange njagala kubaawo era nawe omulimu ogwo nagukola wagukola naye nze ebyange tobyogerako oyagala nnobya muntu oyagala nnobya ate gwe naakafuna biri byaggwa kati nawe kyogamba bwe wansanga njoza engatto binswaze wakyona naagera ani badde nnonya kigambo kituufu kyakugamba nawe kyembadde gamba nti wali okusika embizi sisikanga ku bizi nali boss ani nga bwongambye kati osanze omwana ateeka wuudu kuno ateeka kuno wuudu era nenkubuuza badde manyi gwokikola negamba sikola wuudu ono okola mexitian nkola kino kati twatanyinyonyodde bulungi naye ng'ate eno bwefuluma anti eno bwefuluma baga nti era Bongo Charity Foundation banne yakobye peyinti nanti gotandika tebamutematema ati ate ali yakoze wuudu kati naawe oli musisi wa mbizi nze boss nali boss fishi kikutta onteeka mu kusiika embizi gyesitamanyi bagisiika nekiro simanyi bwe bagitema gwe tobeerangawo nesente ngaolina oziteeka awa njagala abantu abali kola Bongo mumanyi ekintu kimu waliwo wooteeka sente ngaolina ononawo ki sente sitemanga ku mbizi nedda tatemanga ku mbizi sigawe totema embizi wali musisi wa mbizi otegeera bulungi ate neme otema ate njisiike oliko ekikyamu simanya mpise wuwo okumanyiira mpishi kati omutunzi w'emmotoka ng'azijja Japani n'azireetano mu bibanda bye abaana ne babizimutundira bamuyita batya mutunzi wa mmotoka boosi kubanga yazijja Japani bano babuloka kati boosi bamutamiga batya kati kukutema embizi nga wooli kati nze nzije muloke Japan bano babuloka bebakola kiye mutemi kati business yo yakusika mbizi nze manya kiro tujjeyo mmeka kolo zemmeka nojja supervisinga sibirike supervisinga ku bigodo nyama tebapadde nsava bakasitoma tebalwana balyoke n'omulimu ekikala ekyo si kijama ekisepi ekyo byomba nsobbitonolako ekintu kyetukayanirako kyali mu kalantini kyaggwa kati omulimu gwendiko mulala ate badde onyuma nkyaliwo yagagga oli yamusala wano nange nga nsiga walemerako mu kusiika embizi wandibadde kati esaawa zino olinga wazuukula abafumo zaakomewo senga akomawo tukole wizo yakusonyiye wizo yamaze nakusonyiwa kyali wange kati nina olutalo yakubira essimu nina olutalo ngenda okulumba era oyo mwana avuma wizo oba ate bamusasula naye amuvuma nyama amuyisizaamu nyama aso kati nze gwe nnoonya oyo avuma wizo ennyo oyo gayi simayani oyo atatege alinga muganda si muganda munyarwanda si munyarwanda yani oyo mwe mumanyi mwe bannamawulire kuba nze bajjako ng'akuba oyo bangi abavuma wizo teri avuma wizo malala naawe amuvumira wa ku kitimbagana sami
ne kati avuma waje vizo namufumita ekigoni mu kyenda empeta mu myenda namujjamu akalulu alaika yeyefumita agamba wizo proof yo jawa wizo atya n'okkuba omuntu namufumita empeta teyamu oli muntu oli atya n'okkuba omuntu nze gambi namusunsula yamuvumye nnyo naye amule kati waliwo kiringa wonaabanga olina omukazi ewaka n'omukuba ennyo tomala n'okita ngolaba omukazi ngolaba omukazi takuddiza kyoga osobolemera ata audio nga wiza amuddiza ne audience tatogoberera lutalo oli yali boosi we lutalo limu okwewumula era ndomanyi bingi era nange mba nkuweyo kamwake bewewerezanga kagundi mbirina era nemugamba nti ntandikirawo ndiko nebbaluwa nesonyiwako olwokuba muwala wange mukulu mwengaggawalidde zokukubaama olulimi olukaba ate olwange sirukaba ovanga ku mutwe yayogerera olulimi oluwemula ovanga ku mutwe yayogerera ku kimansulo kubanga yonna ogyogera nga weeri ogirabako ogirabye ettama nati ontandika era nakuyamba siyitirayitira mu pulogulaamu zo olulimi luno oluwemula nti lusiba emikisa ogugo abogezi bebimansiro babameka abevuga obadde ki bwali oyogera ekimansiro ali wevuga nali nantambulirako nemmotoka 2 Pajero ne Laavu 4 zaali zizo anti wamala ate nga ne kaadi nzirina wamala okwogerera ekimansiro sitaani natwala emu ku emu just nakkiriza bukkiza nga mazo zaala abaana nga ate ndaba bakuze banga emu mwaginywamu bbiya bwebagikwamu kuleeteza bbiya emmotoka bani ye monoka bagisoose oginywa bbiya banga nti bawa bbiya mwaginywa ekiro kiramba ne basigaza emmotoka nedde emmotoka yange yasooka ogenda mikwano nawanga mukwano gwange emmotoka kumbe mubbi nga bagenda ne babbiramu era banyamba buyambi abankwata lwakuba kukanya ne bagamba buli yeyazika emmotoka yange enamba yeeno bagenda omunoonyeza nga mubbi mukulu era mu biseera bya Wembula bwe babakwatira bwe bamukwatira era nze siwola mu motoka era owangadde n'akamulo kusiga akabi akatambula kategoni ne kako kako tobola tokazika mpamu David wange lwalidda n'akubuuza mubuzange afugira mu kikomera lwalidda n'omubuuza emmolokeri wange alina ebisumuzo kale obedda muwa amataala oba abaddeko kyekikulu abatabivu baba ku kkubo anko kumbe agiwani erina wekukiswa waggulu nze era mu bulamu bwasikyaddamu era oddamu wenzira ku kkubo kankube n'akalo bannange bafaani bange bwenaabandaba ennaku ennume ennaku zino olw'okuba ndi ku bigere naye ninamu obumiliyoni bwange asobola okunyongerezaako kanzire ku nze okukenderamu motoka buli wamu sya kati labongo wano ogenda kumpa 5,000 singa nze nemmotoka nibadde wa 10 oraze n'okwepimira nabibaladda osanga abana bakatandika sooka olanga ebintu byo weewaawo omwana wa Katonda ali etusiiga ebisiige wanakulaba Onkyete Foundation ebisiige bino entebe zetukola ebitanda byetukola menye ekindeke kibyonna ebyakulaffe kitubikola wano kitegeeza ki wasiiza omwana ono kubanga yanyumye bana yanyumye sikiriza omusiize baba yanyumye yeggo wasiize oba gwe wasibye gundi kati wano ate wano nsobola n'okumala emyaka nga siriiwe we mba njagadde kubanga ebbanga lyemmaze mu art kati maze mu art emyaka gigenda mu 17 kinkakatako okuba nti nsobola okufulumya
pieces zino nga 8 nga sina gye nkuteko wadde ne mbate mukozi mubisi nga sina busobozi bikikolesa nange onamanja ngenda leeta muwala wange mutimbe nga munju yange bali mayogena muleta asome okusiga ebifaananyi yakkube kubano batabani bwe banjagalira omwana ateeza okububa lenina ku baana bange ne mukambwe nnyo nze nina ebbuba ku baana abange gwemwana Katonda ali eyo ekisiige kyotugulako leeta omwagalawo tumusiige tuguleko entebe tuguleko emmeeza mmenye kindeke ekituguleko ekitanda bino ebyawuudu ebyo leka tuwe hoteri yo tugijjuze n'ebisiige nga bino kakino kiba kifuleminga nawe kifaanana so bwotugulako ebisiige bino tuli mu kuzimbira baana ba ku luguudo ssomero twamaze okusereka primary school twamaze ogisereka tugenda kusereka lya mikono akasente akava mu bisiige tukateeka mu kuzimbira abaana bateekerateekera twagala tuzimbe essomero nga ly'abaana ba ku luguudo lyaba mbamulekwa liyambako bannamwandu bassemwandu n'abalala ne nga bw'olituukamu eyinza okugamba omwana sisobolanga nga bwe nina abangi ate fishi kati gwe abaana bo ojja kubaako 3 nze mbasomeseze bwereere 3 bakomanga mu kyalo bakomya mu P7 bagenda mu tekiniko kubanga ekoma ku P7 Deni bagena mbyemikono technical byemikono kola bino just njagala abaana bange bamanyi bya computer njagala ba training computer nga sobola kuba akanayingira mu banka hali tusomesa babbi sente nezije wata tusomesa babbi era ajja genda okuva mu somero lyaffe bwati ngolabira ddala ina kuba referand musumba pasita ngolabira ddala niyerengeri gyatambulamu firiji engeri gyatambulamu alina kulokola bulokozi nze njagala ajje nga ngambe dadi esimu ngirese yesimu eriko teri agikubanjako yiyo sibuuza agijjeewa beba abaana abo abagezigezi abali ku kompyuta njagala bajjamu kuba bamutte ateri aka gwe bakuba bakuba masasi nati akubuuza nkukuttewa gwe mbuli aba mwana tumupakisirani ekyo fish nina bameka bomanyi ina 18 ati gwe osoloza nso kati bona abantu bamanyi niero omusajja niero omukazi muwala wange era yayomba nnyo ennaku ezo tubadde mu lutalo kumujjako linnya Abitex mumuvumira kifish mwana wange ekisusse mwise omwandikomye Abitex tetumuvuma naye wankwe sikitegera fish wankwe enkwe kyeki mikwano gye gyo wali obadde nagyo ng'owulira ogyagala gyokyalina nange nkati nkutandikiraawo nze siri mukwano gwo nze onkolamu bukozi sente nawe onkolamu sente sikusasula eki sikusasula wano olwaliro tutwawukanenga wama tulya Rolex waline tuteekamu amagi fish sikusasula uli ali wali gwe leero nedda twete twesiibule fish bayi nga wenasiibula Shalom sikiddamu ne wajjazunga naye banga nze nina eddagala erimuwonya mbagamba afe tugende ku mulala tujeyo ba YouTube abalala tudde wano nze namugoba Luganda todda gwe ompa nnyo sente nzogere mbantu nze nayogedde ku bibyo agambye ati tweyabye tetwogera byama kati tukiveeko nkugambye oli wannakamwantete kale kati obadde akwogera biki todde nti Abitex emitwalo 10 buli show kunswazaswaza ani kuzira je ayina zero zajjeeko bakitegedde fish ya nina atusumbula tuli mu program tukubira bwobedda mbalinze wakati bajja kuoza bajja kuoza wali babakuuliza nante nze munayiwe mbaze engoye ziweze mbayo gwenkwana ekiro mu bbaala najja nayoza mali manyi omukyala ajja nayoza n'omuwaka sente nagenda nga omukyala anasirabangako bakazi basoga bakyawa mama
je nakoma wana kasuubo bakyawa jeni yakyawansi tebwali bwenzi ekintu kyali nti nga nkomawo nga bukedde simu yiye samugulire yiye eyiye nalabangamu bafaaza bakinganange kati nze ndabeka pono mere butakasevinga kabakange mbeera buli nga twala embi okimanyi nti ngewatolaba ku bintu ebyo omukazi anoba bikuba ebisiraani kale gwe malongo oli mufumbo njakuba nsaba mukama anteekerateekera kumbaga yange oyagala bano abakazi abajja mu bukisenge ng'akutte bayibuli musooke musabire sex tusabe nze eyajja okusaba naye nga tusabira sex yagenda omaliriza eva agundi olupapula lumu nga nagudde dda nga n'okwebaka neebasa funa omuntu nga muba mu kisenge ali active okitegedde kikulabisa obukaba gwasinga obukaba gwe mwabepula abalokole mmwe bakaba abasinga simuye ebeeramu ebintu bijja nje kutekako mu gurupu naye tebijja era fishi olulako ogenda kuswala essaawa yonna obutadde butambi ate wanze nze neekwata nze sigenda mu wantu ng'essimu yange kweri emanyi n'okwetumiikiriza ng'omuntu awoggana nnyo neyeteekako kati bambi era wava mu bukaba tewava mu bukaba taata teyajja n'agamba maama nja tugende tulambule ku masiro tebagalambula amasiro ne gazaala oluguudo lw'ennansana tudde wano Abitex bafaaki musajja muvuma nnyo Abitex tebamuvuma King Saye yasooka okukola ki okulangirira olunaku nti bannange Kololo n'alulangirira ku King Sport ne lujja n'ateekayo teasing coming soon King Saye wa Kololo kubanga lugogo twagikuba ne tugimenya kati era eimu yaffe ebadde kuba Kololo tudde wa Namboole kyekintu kyetubadde tubala tugamba lugogo twagimenya kati tuddeko Kololo after Kololo Namboole kati nga omanyi era abantu neera Abitex simunenya nnyo ssente zino kubanga bali be batufuga Abitex musango kigwe yakoze temugwogera muvuma buvumi kuyingira mu kintu ng'ate akimanyi munne ajja mu maaso awo fish tubadde n'abantu abadde sinnamuvuma nze munenyanga omuntu omukulu Friday ndaba mumuvuma lwamukutikira nze munenyanga omuntu omukulu kale yalirinze ono n'amala King n'amala n'alyoka ateekayo rage lwaki mwe temwamulinze ng'ate ffe twasooka ati anyumiza gwasula nate kusimba oluyi n'obuzindaalobo ate kasumuyirako mukozesa nga mumuvuma waki yalirinze ono n'amala okitegedde yes yafunye ssente yafunye yajuza ne baasi ezabadde emakindi ezabalinze nga twazirabyenga ezaali zitwala ssente ezitwala abantu naye lwaki buli omu bwaki bwayogera ku show tezabaddewo ku ddayido wali mubamalaaya neronimaka yagambye nti baasi zasombye abantu bajja bulwamu tezabaddewo emakindi osibako siba sikayanye nembadde newuunya bwewuunya naye agenda kakasa tyono ye muyimbi tuve mu kubejjagala kati basobeda zino zirukulula zino ennene zitwala bamalaaya lwaki okiremedde kuzitwala bantu addaidde waba bamalaaya awo naye wakyogera mpitawo ate ndi malaaya siyitawo ate kyogamba n'abamagye abali n'abamagye abali mu military bamalaaya fish ogenda kufuna mukazi fish omukazi oyo omukazi yagenda kufuna mukazi gwe siba mu weekend
Ate ero bafuna ne badduka kati fish osiba mbamalaya. Gile kangendeke kaganime ku radio musimule kola esifu ne bakazi. Gwe kakati bamalaya be machinde bonna babadde babatwalidde bwerere ku show. Mama machinde sinnayogerako nti bana abantu be machinde bagagga. Daido. Abo bagezi baawo si bamalaya bagezi. Nti modest tegedde. Buli muntu aga nti reje abantu asomba basombe mbo yasombye abantu kuva ku macha oba nugu ate nugu yaki oli Abitex yabaze kintu kyenga inofuna not business competition. Competition kakati Abitex yabaze nanga kampite wano nesiku munne kyaliwe gwani yagamba nti Abitex King Sir ne Abitex ba mukwa gwani yagamba ba mukwano batya ba mukwano zasibala banga ko tatantu manga konti olaba gwe nawe nkoze nawe emyaka kigenda mwesa tunegani dano nsiri kyaliyo basobola okujja tekati n'abatulaba wali bagamba fishi ne bongo ba mukwano negani nkusabye n'ekifaananyi kimu wadde ka TV ako mu kisengero kampi wali eyange bagibankuwemu LG nene ngadi okumpa ka flat kati ndi mukwano gontya abado gamba kiso wano nalwala ekibumba nga wala gyachocheza wajja mu ddwaliro samanya mbikulage eko kituufu siwakana naye samanya nti wala kati goli mukwano gwange sigama njagala ndi mulamu sigamba nga ko ove kuwala kino gaana n'onvuma nti nze ndi fara sigamba nti yensonga yaŋŋaana okujja kusamanya muga Katonda muggulu ne fishi bulijjo gamba nja kuwalaki bwe nagamba nti bakuwalaki n'okwata akacupa n'omuyiwayo nnumye n'ofula akacupa omunyiwa walaki omunyiwa enjaga omuli wakakoola n'omusiyazi obeera na mukwano gwoki londako omu biki byongamba fishi omunyiwa walaki anto damu kugeza ku kigambo busiyazi nati kati londako kimu nati nkugalege nti hashtag no to sodomy among children boloza sasomoloza lwakinkiresi hashtag no to sodomy among children bulijjo sogera nakugundiyo kati lwaki omanyi lwakinkirese t-shirt hashtag not Sodom among children kati kabadde gogenda kungamba kale kambereko ku muki ongambye ali nani omunyi wa walaki omuli wakakoola n'omunyi w'enjaga ne bati nze nali kuvumiriddeko bulijjo gamba bugambi ti munnange walaja ajja kwokya amawuggwe nze kati sesembereza bati ayoyo sesembereza wakakoola ate biki byo byonyumye ebyo sesembereza wakakoola naye onaateekako n'anywako kagundi akuwa n'amagezi kati owunyaka walagiko nkubodde n'anyweddeko nze leero mpozi mumusana kattuse buttuse empuyo kawunya pulogulaamu eggwe tutonyeyo akokunywa kuno wasi mubikomera tolina nawo osabira ka 10 wagagga wadde eri twabeeranga eri ng'onywayo kantunga kaki kati wazembeko olinga eyazza otusiba kewalinanye balagaddi osobokako nembwa ezifuluma kati nkambwe sibe wagga olinayo mmeka zimatama nembwa tonaba olabirira bangi embwa zireke sobola bano abaana boolabirira bangi embwa gireke fish sokoleke kyembadde ngamba Abitex sikyali wakingisa mukwano gwe business partner yamuwanga emirimu n'akola naate ekyo kibafuula nti ate mujja mumufugira mu business mbuli eddiro alina okutimba ne batalina timba kati ekintu kino nakirabyemu ne politics ebyaddala ebintu bino bitabuse politics ayingidde buli wamu atya politics wakirabye politics kubanga ono owakamwanyi King bakimanyi muntu wacha Kyagulanyi nnyo musajja w'eddala mbavu nfanfe nywedde kacyayi kwata naawe onyweko kati baadde baagala kulaga ndowooza King Sir tulina awadde amaanyi ekigenda otuluma mu nsi muno omuntu abe mutonoko olwo olunaku ogenda wulira omunyankole waayogera olaba bayogedde tetunatuuka gwe ogulabye wagureba
kakati tugenda kuba ensaasi tuve mu nsaasi tunoonye ne ku Katonda kanze mpulira kyensaba oba mu bajjajjange oba mu bakatonda nze fishi bemu abantu nga 10 musho ndabe anga misho bayinza nogisazamu bayina ebyo batandisa okukyusa towemula kuba kiyinza tukuba omutima netufiira bwereere tulimu aba pressure ekintu ekyo kireke ne mu programu bakatememu mwenawulidde nesi kyetusaba awulidde abantu baga nti batandisa okuwanvuya ebintu nti enguudo ezimu bagenda ziggala bakubawo n'akalango akake yennyini tuli bagumu maama gundi weeri byaddaawo kati maama gundi ani gwomanyi nate simanyi nti we byadda manyi kyenkanyi aliyeni yavuganga emmotoka nagyetoloolezawo ku bitala ku Makindi military eri wali poliisi eri wali nakuba enkyungwawo mu bitaala ng'alinayo akasimu patu yajja nga yazeewogana nenzikira n'amala n'ayambuka bintu bya ki connection tukimenyewo kiri regi ye yafunye abantu naye ye alina mmeka mu nsawo kubanga kino ekyaffe ffe twakyetegekedde sebo NBS yategeseemu yonomaayo kana NBS yo ani yaleeta idea yasooka otteekamu kikutegedde ti ani yateekawo idea n'olunaku lwenensaa neyasooka otteekamu King's Love bali bajja kati bazenga baani kiringa unagamba nze ngenda kuwasa mukyala wange nenze nina miliyoni zange 2 ntandise ngenda bali ne bajja fishi nze nja kuwayo emmotoka 5 nze nja kukola bweti okyegere kiba kikyo gwokyetandikidde gwomanyi ne mukyalawo gye muvudde eri yakukwatira ku mukyalawo era King wagenda mu studio agenda ng'agenze yimba kiki gotambulira ku idea ki yono gyakoze eki jazzi nayo ng'ate olaba ekuyisaawo so annange naye nga Abitex yatukubyemu yatukutteko mu liiso ye yali kanze nze Abitex maye busungu bujja omubujja nze ndaba Abitex ategese lunaku lweffe tulabye abayimbi bangi nnyo ng'ono agenda kubayo ku Friday nabeyo ku Friday eri ono yalabika yamumma okumumaki okumutegeka yamumma saka yama Abitex okumutegeka nanyigambo tomayi wa promoter okimanyi ayinza n'okugamba nti nze nkutunze gy'obeera abaayo mu studio ng'oyiiya oluyimba nagamba nze nakutunda okuba bwotyo naye tamanyi nti oluyimba walutandika ddi oluyiiya studio bakugjeeko mmeka naye awulira luyimba kanaawe olwokuba akutegesa ekyo nagamba oyo nze namumeekinga kati bwe bamanyi TV yo wavaawa omanye ebizibu byoyiseemu TV yaffe gwe nani gwe abakuwa sente ompita ningankuwa kasente sente tuzipeeko zijjakuonafuna n'ofuna wano bulijjo bunoonyirira osinga ne bali banno walagi sikola ki ate walagi muveeko bajja nakukyayira bwereere ate abagoberera abangoberera bagamba mutamivu waffe ayogera bajja kukyayira bwereere bagamba oyo atuvuma era nveeno ne bankubira esimu twakulabye mwagala weebale nyweza jangu nywayo obucupa bubiri awo konze weebale mwana nyweza tova mu kamera gwe tujja obuulira ekitufu gwema ebintu ebimulowooza nze mbyereetera omuntu adda onagamba mwamwogere ku kino basajja kituli bubi kati omanye obulwadde obugenda oluma abantu ennaku eziddako kasasiro disease kitya okuva baleeta kasasiro tumusako kubo owo yavaawo bamuje namuli mbagagga akyali kasasiro akyaliyo ku kkubo ate enkuba etonnya bwe bulwadde nze nabulowoozezaawo buli woyitawo ng'ofuna kasasiro disease senyiga kyoba
ate osoyitawo n'otunulayo bwotyo inayitawo ng'otunudde era buli muntu yagamba naye waki temwogerako nti kasasiro alemedde kuki ku bbala okitegedde akyaliko gera mu wiki 2 panga ki wiki 2 tugera mu wiki batandika lwaki atuzibalemu tetulumba yakusatu oyo muruka byafa kusite kanso engeri gye bayola kale bagambe kusala amaloti tetwagala wadde akasiika chips olunaku luboolu tosangako wadde omuntu paka munyonyo emboko ngevuga nkutidde nebyokulya by'abantu bagenda abasitekanza bababawunsa bali ebintu by'abantu kuba enkoko ezo simanyi nti bazisuula waliwo yateekamu obutwa alona abata oyo yali abasobola oyo abasobola nawe temujja kubirya olaba omuntu asobola kati olaba oyo alina leeyo ey'obutwa n'omuntu omulogo obulungi nga okwata ekifi ky'omuntu nga kukuba n'okikwata bwati ng'okitwala ku mmwa nga kisigala awo isenga site kanso yaggwawo dda kyogamba naye tebabirya babitereke bakwasa tteeka tebabirya bwabe bali bateeseko nti ebifi tugenda bisuula wano gwendagiriro ngambe nti ebintu byebajja mu kasite kanso nga bwe bagamba kasasiro twali tumuyiwawa ekitezi kati batugambe ebifi bye twakize ku kkubo babisuula wa anti ebyononeka babitwala kitezi nabyo byo babyawule babiwambwa za poliisi gobeerayo gomukubabaayo mutubyoze nnyo kati fishi shared this weekend eno 14 ani agenda okuba MC bangi ani kwoli nyinza obula ani agenda okuba mayi ffenna tusobola okuba mayi ani nani tusokomenyera gwe loni kwali tali mu Kampala namusindika Kiboga yabeera ne bamuwasa loni sigo ali Kiboga bamuwasa kwa ku mukazi awo alina ku ssente alabika ali mu faamu alima namuwa future okusinga okubeera eno bamuwa omukazi naga kuba n'abali ku TikTok abandi obubi nange nenkiteeka kikyali kyange nenkibulaninga awo nebakikuba kkala bulungi neŋŋamba nina omusajja wuyo yakava musama yakadda doni nemuga abeeramu ne10 kabbi yakasooka kano gwoba okagula kati zaggwawo tali ku mbooko yamanyi waŋŋamba oli musama yandigeze kanjagala nga bwendi yandigeze kukanjagala nga bwendi atutambula n'akati muri baroga bakazi mbaroga bulozi akati kamudalasini tokamanyi komukolako bwoti osenya busenya sikamanyi sikamanyi sakoleke fishi oliwo oyogera ekigambo kimutuula eri osenya naye erinnya oba olina olimanya eryekika toyogera nga atooza Suzani olina omumanya n'eryokubiri tukuze abantu babawaayo ku ddagala ate TV tolemezaamu fishi sakoleke akati komudalasini mukajjamu nkutidde tolina mudalasini kale nga olabye wenda byolina compound nja kuleeta ngusimbewo tonywa caayi asakoleke fishi rawe tonywa caayi kati ogamba fishi odde akati komudalasini nga ezo sente endala okunyonyola ezimbanga asomesa abantu gwe zakoleke kakati akati ako obuti mubujjawa bwe musensa ne muloga abakazi nga oli bwoyogera agonda bugonzi oyogedde bubi fe abakazi be batwegomba anti mumala kusenya ogambye naawe senya bajje senya so kati loli nsigo yagenda n'akatiike mu ddya bwe bamugambye wagamba oli musama nga asenya
Musaba naye kati sente zaggwa. Ekyo kibi nnyo toyinza kyogera. Njagala nnyo otuleko n'Abudumulasi. Namukubira Abudumulasi. Nasoka alimukubira. Leeta mukubire. Kyali wange n'oyo namukubira. Mugambe. Nemugamba munaye. Wazijako ku programu ya kyali wange eno kubanga. Sokolete essimu. Toyina ke ya time. Era mu kamera mwoyogeredde ebigambo ebyo. Eronda musajja konda bisanyo. Sibyo utabane ya time nango ndabisa ne kati kale mpitidde na nsonyiwa kale naye toyina kukale zikuba. Toyina kozikuba. Olina namba yimutwe. Sina eri muhimu simu yange eri ku simu yanga. Naye kati toyina simu. Aliko tuma mu njuyo ebintu bibule bagambe fish yayiseekaawo. Namukubira bwe nasembayo mukubira ne tukola program typing amu Abudu Mugambe ne Abudu wachi la bongo no tomuwayo ku interview kubanga twali bachali na Abudu oyina Abudu Nyugunya, Abudu Azizi, Abudu Vikitaruzi, Abudu katwali uno Abudu katwali kubira yo Abudu yenye katwali ka Abudu Mulasi ne kubeyo yetukubira omulala banna ne jajja Abudu eriko jajja Abudu anti yale andielese simu teka mwaudisha kubira omulala atunda nyanya yatukubira omulala atunda nyanya banatu era bikayeyiye anyiga nnyo busy alaika ali mu byalo yagenda kuba toddamu akunyize biza toddamu kati nze no wemba netoloola omuntu mbaako n'amuli okumpi oba okitegeera Abudu Munyugunya amuli okumpi laga fire yakoze n'akabaala eyo wansi mu ggeto yakutandika competition tomuvuma nga muvuma Abitex naye byatunda birala nnyo nange ntunda birala kyendabye nze wangera kwongerawo ekintu kimu nyongerewo abawala nga bangi wala gimwongeze ebbeyi kati oli meka walaji kabiri abiri kumusinkana wali muka 10,000 nandi nembamanyiza kati n'olinyisa tekamu spirit banga nti batekamu nze owange muganda ddala ngaowakafeero wali tamanyi maka ga kafeero wali owaaye oliwa muli ludda naati wabadde wano njagala Labongo ayagala ku interview ne Jajja Abudu oba tukikole enkya oli naye Labongo wuno amwagala kuba abadde ayagala kwogera soka omumpeeko ko Jajja Abudu soka omumpeeko ko Jajja Abudu akati bona ali muloji nga abuulira Jajja Abudu Jajja Abudu jebaleko ssebo ono Labongo Jajja Abudu ono Labongo metandi kisebo jebaleko ssebo kale obulamu weewaawo kakati kati nokoyeko ka interview no nsuubiza nenziramu okukubira nga toliiwo tukoze tutya kale kale ze nja kuddamuko ne ku namba yange okomyewo kale papa zishughuli Jajja nkuliza okumoto obuyambi tunyuke
Tunyuka ya chenjagala okumanya. Nsanzo osoma Bible wano. Psalms. Ani? Psalms 83:11. Make their nobles. Ajibike ya Luzungu. Ntegera ya Luganda. Eyo Luganda mwembadde ngenda okuttiramu omuntu. Kubanga njikola ki? Njitegeera buki? Ane fish. Je Luganda njitegeera. Kwa Luzungu nangira olaba n'abaana bange bagamba bamunywere ku bamaama. Babasomesere kubanga nange mwennyini saakola ki? Saasoma nnyo kati mumusome mugenda okunnunula. Awo yogera bulungi. Oweerera. Oweerera. Ate nkugambye munywerere ku bamaama mbw ate oweerera. Tonayigirira mu butasoma abo toweerera. Kati mu butasoma era toweerera. Kati ninamu kino. Kyeninamu okimanyi? Byonna bamuwadde ku ssomero ka pocket money. Ako taata wenzijira. Okubirira ka pocket money ako okubirira. Taata wenzijirira kuba akasente ako omwana kaabaliddeko kaba ka mugaso. Bino mbw ate gundi simanyi school fees oyo tamutegeera nnyo. Ne kano taata ampadde eky'ekkumi ampadde eky'ekkumin'etaano akikekkereza bulungi. Oli mbaana bameka kati? Tebabala baana wenna babala waliko omwe yafa n'abasiddamu kubala baana. Ekizaana baga nti ndi baana bataano bakola nsobi. Kuba twakoma okwogera oli wali mu 19. Kyakago wattisa n'omwana wange. Ate namudiza atya. Gwe abyogera n'obireeta gwe. Atosibaako kintu kinene weekityo. Omwana yalwala kitono. Kati sekoleka ebibumba byawona fish. Ngambi wali mulwadde ku kitanda tuwalajja kulwaza ekibumba. Just ebibumba byajjamu ebitulinga omanyi yali ayitiridde. Walaji. Anti yali ayitiridde negamba walaji. Oyina empaka n'omulwadde oyinza obutawona. Wajja siriiwo sajja. Wajja siriiwo saa. Kubanga walaji kye yakola okukuba ebituli mu bibumba naye era bwe mwogerako ng'okyusa Facebook. Naye anange eddwaliro bbi mbuuza lwange buli muntu yalirwaddeko n'asooka baki. W'omanyira akwagala n'akakola ki? Naye nze nkwagala lwakuba saamanya tewankubira. Kati kankunyumize ndi awo appetite ebula. Okusesema akola ki? Nengamba nsesema atadduka na kiki nanywedde kiki kino. Okumanya omutamiivu afa bubi. Nempita omwana wa neighbor awo jangu genda ondeetereyo ekikombooti. Ng'omwana aleeta kikombooti. Sinalya nga nfuna ka appetite k'obuchipusi tebanna jjukira abachipusi b'emakindi ba lwaggulu. Nkayoyeza kumeka ku 7. Ananga bawulu bafa bubi. Mukazi yali alobadde akasuubo. Nga na stress za jeni awo. Jjukira ate mukazi wange nali simulaga nti mwagala. Anti olaga omukazi omwagala anoba mangu. Kati nakolo ki? Abanga atabiriiko. Ne mugenda mulaavu ova mulaavu noga kati nno nkuyambye buyambi awo nobeera ku bibyo kumbe omwagalira muli ate gwe obusinga n'obuba naye yaba takitegeera kwazi mukazi wange era ekyamutwala bananga abalokole ekyamutwala ebyo byakyakikuba namugamba genda osabe kasita onsabira okyegedde genda okole ki osabe onsabiramu nange gyengenze nebikola ki nebitambula bulungi ati obulwadde bugenda bungwira kakati bantwala mu gundi mu ddwaliro omukazi ng'agamba ono nga simulabako wadda obulwadde tumukebera alifayi nemugaye musawo nga njukya nagamba katukozeda kati yamugambaga kati
namu akasente kanzireyo ewaka bwe naddayo ewaka nkubira kyali wange mugambo waayi olaba kawala gikannema okuteeka ku munwa bino birabika bikoze eki bikalubyemu nkubira kyali waayi bamuyita bobu w'emmotowo ali eyo wansi muyimbi bobu wange kanzi gyetulabe kati bobu wajja ajja n'omuwala bamuyita Lois ng'agamba ono nno ensesema gyasesema tusooke tumutwale ku musayi tuva ku musayi tumutwale bamucekinge kati laba baleeka ensaba basooka kunkebera kuntwala muki sikaani bagenda okunkebera mu sikaani toyinaawo ng'ebiwoowolo nabikubamu ebituli ninga ali mu damage jiini zaffe eza damage omusajja ng'abagamba ate yanzijanjaba naye yali munywe yanga muganda wange obadde ogenze ate abasawo bakanga gwebuze kati nisima yange njotuuse wano ngagamba kyakikubye ebitulituli waragi yaŋŋambirawo kyonyo okimanyi kati ate waya abasawo bazibu abasawo bazibu kakati batandika okunzijanjaba awo wenyini bobo bategedde ekiki kikuluma ninawo mubibumba nangamba tugenda soka tukube plasta waago wekukibumba ebibumba bisooke bizibikire eba tukuba plasta bamukuba bati nakusala olubuto otegeera bulungi naawe singa towanda balabeddigugumukono ogeza akabuto waliwo eddagala lyebakuwa liba mu mpiso waliwo akagulu tekabanga zino episo y'amazzi kaba katonotono nga banteekako bwali bungi okunteekako 18 buba bungi temusasula amasanyazi olina ne generator erinani stop bakuba plasta ddagala munda endo olabanga kapetati basooka kumpalya direeta kukikulya balabanga endya yange ki ntini kati teri kintu kirumanga ng'olina appetite naye nga tolina ssente waliwe nalinga sirina appetite nga ssente zikola zibaawo bakubye eddagala oyagala kulira kumukumu tewali nange anyumiza gwako era mubakazi nagenda nsalako nemanya okubidde abakazi owa enjala ennuma nga agamba nze nongenda nakukola ate wofaaki bituse era twategeera bijja kuttuka weekebeza kozi munawe kwekebeza nekebeza kiki kabootongo siriimu obaani yabiki nga bannange ekirubanyize njagala kyakola ki kyakulya ati waliwo ekiwala kibi nnyo jasi nasaaganga kyo na busaazi ano kiwaako sikiwangako nga nkikubira nga kiŋŋamba oliwa nti naye ndi eno kati kyekyetaagisa nemugamba kyobomanya mmere naŋamba omanyi sereba okusaba omuntu emmere omukazi teyakikkiriza kyobomanya mmere sina mmere nagamba nanze oli sirias fikiva mu kusaaga nti gwe kyobomanya kyotunulatunulako awo kyoba okolayo oliwo olwobaliro olaa ku militale wano kukidda ku mubalaka va ku geti ya militale eno eyasooka eyedda ogiraba oba akagiyita akakilinika eri awo tebaseddewowe bakuwadde ekitanda ate olagabuulo byo tebabiraga munna omugamba mmere omanyi omuntu okuva enateete najja akkirize nti ekyasinga okunyiiza ye yasooka kujja ate kulaba ki mulwadde ate nze nsaba mmere era nagamba omusawo omuntu ajja ogolaba ne konteina yenna ajje bwawange munange omusawo nga waŋŋamba owa konteina nga tajja
nenekaza nengamba omusa olinamu kameremere eno tulyeko olukubira omukyalo Kasuuba omugemuna twekyawa Kasuuba agenda okunkyanga ogenda olwala ngaayisewo ennaku meka myezi emeka weeks 3 era okubira ku maama w'abaana bo tankwata ne saa zino nemukubira tankwata omukuba yakowa omuntu akola ekiro munange nanyiiga enjala neyongera kunnuma lwa nsonga ono eyajja nga sirabadde akaveera akabulaka adde akabbulu nemubuuza ono nyeki ndikati bebi mbadde bebi saki nga ngenda kukutuka nadduka ku mubalaka naleeta emmere nendi emmere jukira nasabye neyomusawo omusawo aba aleeta musawo mulwadde bidde nokulete nesooka nkubezine wansi mu kitanda olegedde neyonjirye nategera kye bayita enjala nakweka esowaani nze gwolabanga mukazi wo ngaali awo mutumye olwo agenze leeta juice ono omusawo naleeta bino nabiseeka wansi omukazi nambuuza ate nga nkuleetedde ennyama ate nkunkulaba oli ku byennyanja nemugamba abantu banjagala naye nojja kugirya kanekake abantu banjagala munnange naye yasigala mu ango mpozi muli basereebu bantu banjagala mmere yange kakati lwaki ogamba ono yakuleeta emmere wakigoga nti ekibiibibi era kyenjagala kati obubi guba mutima oba obulungi guba mutima kati oyo asinga obulungi tekiragika tekitegeere nonsanga naye sikitegera kyogamba ku mbeera zaffe nesappe lye tulina gwewawasa gwebawasa otekewaka yalina omutima omulungi ngendayo kiro emisano kyotambula naye owemula kubana katonda ali eyo katukome wano leero fish katukome wano leero naye nga MC Fish abali abatulaba musabira alokoke okulokoka njalokoka naye kasita bansondera ku mmotoka naye bangi bosondedde lwaki tebansondera mmotoka yange ninawe 2 olina miliyoni 2 ninawe kankubalire kiki ekigendo tuwe emmotoka tukwate eze 2 tuziteeke mu kabizinesi kokusika embizi nga bwetwakola bwewakola mu covid ati ejja kuzaala mukyalo ogula embizi mukyalo oba anti sooka okomewo esaawa zino okupangisa akayumba wagisiikako emyezi 3 ndeka nkubalire expensive era okuba bigolo akayumba okukapangisa okufuna totagafuna mwana asiika bulungi olwedde embizi omanyi okugisiiba nedda kankubalire emirimu egiriolemeza mu kusabiriza fish omwana agenda okuginona eri mulimu n'abantu waliwo n'abantu abagala amatu nina abakyali bo baali bagala nnyo amatu kati embizi akabizi okagula emitwalo emeka nagula akalamba akalamba bwana taliyo mbizi ya mitwalo 4 naawe ameka embizi abiri osa kitiibwa kya mbizi yameka kale tubala kati kiro manyi sente zeriko kiremu eri mumeka oli musiraamu oli mukatoliki ndi mulokole sina buzibu yogera oli aye sina buzibu tugende wali oli okumanya ekiro ya meka akuntwala kugulire kyembadde ngamba kiro yeegi yebiki nga togenze eri wakatende eyinza okubamu ebiri kiro 10 ka mitwalo 2 kiro 2 ye mitwalo 4 jukira n'obugulu bubaako obugere ebyomunda byonna embizi tebalina kibasuula naye tebabala byenda olwaki tebabali bali mu kiro tebabibaliramu babibala nente tebabala byenda ebintu ebyo byonna embuzi kabizi nte byonna ebyenda oli mukyanjaji ebintu nawo bimanyi babibala teri kintu kyebasuula ku mbizi
kakati katubale olane ku nerinyo tubala nerinyo liteka mu kamoli ne wegaidi kale tubale tubala tikati wanofunayo obuyumba bw'embizi tebuba bulungi nnyo bwe bazisiikiramu pangisa ka sebolongosa omulimu ku Bobi Wine yagamba fa ku mulimu gw'okulongoose ofune ekigongo okubawo bubaati kale wokubya akabaati wo anti opangisawo 10 opangisawo 5 akayumba okazimbidde meka opangisawo 5 akayumba nokazimbire $5,000 kati wali 15 najjo ulira najjolo $2,2 minzani minzani yakayibeyimu ekyoto egula nkadde ebyoto bino byapanga ofuse biliyoni ya miliyoni 2 flampeni nejjalo ebyaraisi nayiva mu ya $6,000 jalo yesa obutebe zenja kuwa obutebe buna sibwaga mwera